namugamba nti kakati nti vaamu naye naagaana okuvaamu nekitegeeza ne mugamba nti bw'ogaana okuvaamu mu June kitegeeza sente ojja kusasula lwaki saamugobaamu ku sipiidi namuleka olw'ebiseera ebyo kuba abaana baali tebakola naye nga kyemmanyi nti abantu abasinga bwe tuvudde mu COVID batandise okusasula mu 15 omwezi guno aveemu nga 15 mwezi guno aveemu nze nange nsobola naye ennyumba njeetaaga nina byenkola neetaaga ssente kati byonna biyimiridde lwaki lw'abantu ngaabo abataagala kusasula naye nga ye ate ye nga alaga nti ennyumba agisobola tagisobola ate nga talina ssente bw'oba tolina ssente toyinza kulaga nti ennyumba ogisobola vaamu namugamba vaamu ennyumba bwe baali waliwo yali anagyagala yankubira n'essimu nga ndi ku nnyumba awo ennyumba tubadde tugyagala naye ate ng'ono tavaamu mwezi abadde asasulamu $200 kitegeeza gye emyezi 8 $1,600,000 naye zino ennaku z'omuwadde nga ziringa entono nasobola ozifuna sente naye ati kakati ennaku ogamba nti muwadde ntono namuwaako ennyingi nezimulema bw'aba tasobodde aveemu simwagalamu mu nnyumba sebo owunzika otya sebo anti nga 15 omwezi guno ogw'omunaana njagala abe ng'avuddemu mu nnyumba bw'agaaniramu nze ebintu nja bikasuka bukasusa ebweru ensonga zino wazituteke wa chairman natuukayo azimanyiiko chairman agamba atya chairman yangamba mukwatagane naye bw'aba tasasudde alina okuvaamu nyanzi tusookedde kale gundi yatukubiddeko Landiloodi natuliiramu ku nsonga eziriwo era kyemanyi ozimanyi myezi 8 yabanja so kyekirone kituufu Landiloodi amanja emyezi 8 naye ng'emyezi egyo 8 tegizze lwakuba saagala kusasula wetwagenderawo mu lockdown yali amanja era nga bwe nagamba nti namala omwaka mulamba mu kyalo ogwo gonna omwaka bwe navaayo ne ntandika osasulako so kati wetwagendera mu lockdown nga manja emyezi gyali 3 gyali 4 then kati ate wetwagendera mu lockdown nga ndiyayiya nga bw'omanyi wetuyiye Kampala nga ndi musasula balansi we mumaleyo wakuli omwaka gwe namala nga sikola kati wetwagendera mu lockdown tugenze mu lockdown iyo tugimazeemu naye emyezi 4 gy'emyezi 8 kati Landiloodi n'angamba amuganda wange kisusse kwate kuba ove mu nju yange naye ng'ekyamazima sirinawo na ssente zisobola kukola ki ne bwe ngamba nti nve mu nju ye sirinawo ssente zisobola kuntwala mu nju ndala okitegeera so kati era kinyamye nti ne mwogerako naye abantu balirowoozeza nti oba ndi mu solicitinga ssente okuva mu bantu naye nga kyensaba omuzira kisa yenayena bw'aba ali eyo ng'olifaani wa Felista bannayo omukulu Erias Lukwagwa mukama wange kulukiza beesijjawo bonna abafaani ba Felista bannaye tusaba mutuyambe naye sawa yonna omwami agenda tufulumya mu nju agenda tukasukira ebintu ebweru yakutegezezaako okukyokukasukira ebintu ebweru bulijjo akiŋŋamba siga nti yantegezezaako bulijjo ŋŋamba mu bubuga nga tusasula ssente nga toleeta ssente so kati mubutuufu ne kibeera waasi era nange newunyiza nnyo okulaba nti yabakubidde essimu era mbadde sikisuubira nti yayogeddeko n'abamawulire bonna so ekintu kyebaga nti lwaki Felista tomuwa manager ndowooza ndi kuyambye mu bintu nga rent ekyo abantu bakyogera lwaki Felista simuwa manager biki nze abantu nabagamba Felista siganangako muwa manager kuba nange Felista njagala afune management okitegeera naye nga bwe nabagamba nti twalema okukwataganya bamanager abasinga obungi twalema okukwatagana nabo nga baagala kutwala mwana buli manager ajja ayagala kutwala mwana ate nga nze sobola kukkiriza Felista kunvaako ate n'ekyokubiri nti twali tufunye management nga tuteesezza naye ate lockdown bwe yajjira kati lockdown bwe yajja kitegeera bamanager bonna ne bagamba atusooke tukirindemukko okitegeera naye era nze ŋŋamba abantu ne bakwadde tetulina management naye nze nkola
nkola ekisoboka kyonna nti omwana oyo asigala nga ali ku top mpaka tulifuna management. Sagala gamba nti Felista amanyi tuula bya music biveeko mpaka tulifuna management. Kuba ne manager ayagala sanga ng'olinako okoze eki. So kati we tuli awo so tusobola okwogera ne manager yenna netukiriziganyisa ku terms and conditions. Naye nga nze kyensinga okugamba manager ajja nti ayagala twala Felista. Oyo mutuufu abantu basobola okunjulira tosobola waayo omwana wo olunaku lumu omuntu gw'otamanyi omuntu omulabye leero agamba oyo omwana njagala kubeera naye ebintu bw'akeera n'abikasuka ebweru mutuufu sijja kulimba sirina kye ngenda kuzzaako kati kubanga ne bw'ŋŋamba nti va mu nju genda sirina ssente zigenda kupangisa nju ndala saawa eno kuba naawe okuva lwe batalookoddamu era abantu bonna kyemmanyi abantu bakola ssente zakola kizakulya. So Landiloodi nali mugamba munnaye yankwadde omumanja emyezi 8 nyambo akiso nyongeremu emyezi 2 noonyezeemu kasente kati saawa eno kati olaba eno akedi gye tukolerako olumonsi yakedi gye basembyeyo okolaki okuggulawo so tufuna ssente zakulya ssente tufuna zakulya okitegeera. So mbutuufu nsaba kireme kubaawo naye nga kijja kubaawo kuba omwami ye yeekyanze era nga bwe muwulidde ayogera.